SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Eyagamba atatumanyi kooti emutadde. Bamuta. Kooti ekoze eki? Emutadde. Bana njagala mutunire Uganda bwefaanana. Nga babagamba muveeyo nga tusigala mu kagogo. Mwami Lugazi ngaddamu ng'asoma. Bw'addamu osoma judgment ye ng'agamba wazaali akawunti esi ng'agamba attempted murder tebakutte olw'ensonga tewali bukakafu bulaga oba tebaleeta bukakafu bulaga kooti ky'omwana oyo yasobezebwa kuba yatemulwako oba yatuusibwako ekikyamu tewali kyaleetebwa mu kooti kulaga bukakafu nti omwana oyo ddala kituufu yatuusibwako ekikyamu kooti egye bajjeeko ne kidnapping nayo nayo tebakutte olw'ensonga tewali bukakafu bwajja bwalagibwa kooti ddala babasanga n'omwana oyo naye kooti ebasingisizza omusango mubeere ekyokulabirako mbasibye emyaka 15 nze saagala basamize gwe wenna omuwala omulungi bw'otuno gy'ofumbirwa omusamize naawe n'oveewa mogenda ofumbirwa omusamize tekusibidde tatusiba lwa musango guli ogubadde mu ddiiro bana njagala muwulirize Lugayiza atusiba ekyokulabirako naye tatusiba emyaka egyo nti atusiba nti twazza omusango wabula Lugayiza atusiba ng'ate ye atusalira omusango ogwo gwe nga ye mu mutima gwe. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mulanga Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1P. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe kyakubiri n'emboozi ya Aliet myaka 15 ng'ali n'omwami we mu kkomera. Kiki ekyabasibya? Biki bye balaba mu kkomera? Kiki kye basanga nga bavuddeyo? Ye omuntu eyabasibya ye ali mu mbeera ki essaawa zino. Nze muzukulu wa Kabajja nyongera okukwaniriza mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ku SB4 Media Tuggussa Enssonga nga tutusiza ku bannaffe aba Airtel. Era Airtel kugamba nakuza mwezi 7 tugende twetabe emisinde gya mazalibwa ga baffe Ssaabasajja Kabaka wali mu Lubiri Emmengo tusimbula ku makya olina okukerako gwe eyamala oddoko ofunira kitiyo atandaba kubeera nga wefunira kitiyo genda ku maduuka ga Airtel gonna nga kuli okumpi wefunirayo kitiyo ya mitwalo 2 gyokka obeere ng'ate weeta misinde gino olina okujja nga bukyali
era nga omulamwa gw'omulundi guno oba ogw'omwaka guno gugamba nti nze naawe tusobola okulwanyisa akawuka kaleeta mukenenya omwaka 2023 naatuukira nga akawuka kano tukalinnya ku nfeete. So Ssaabasajja Kabaka tukubiriza gwe omuvubuka ali eyo n'omukadde wamu n'omwana omuto okwekuuma akawuka kano okuketangira ate naawe gwakalina okubeera nga tukasaasaanya kasiiga mulala tusobola okukalwanisa. Nze muzukulu wa Kabajja tusaasa okukola bassebo kale ssebo nange nsanyusa okukusanga. obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Tetusobodde kuba naye mu kitundu kyaffe ekyasoose otweyonzeko mu kitundu kyaffe ekyakubiri nga mwalaba n'ebizibu. Twalaba n'ebizibu. Otusanze ne mwanyina tubirumaalumamukko nga tunyumiza nagamba nti ebisinga gwosinga okuba nga obimanyi ebintu nga tuyita mu bwangu byatandika bitya okusaidiyo? Mukama wange bw'okibuuza nange bwe nsooka okyebuuza nekisooka kyetololyawo nange nekinnema kubanga ebintu byatandika nange siina kyemmanyi. Ennaku z'omwezi zaali 2 omwaka 2009 nali ku mulimu gwange nga nkola kubanga nali musawo wa kinnansi era alina ebiwandiiko byange era ebinsikiriza okukola nga nkolera Kireka manya bweyogerere mu Bombe gye nali nkolera era nga baali bampita jjajja Semisambwa. Semisambwa yaani? Semisambwa kuba amannya gange amatuufu nze Sekiti John. Semisambwa kyajja lwampewo za jjajjange zensamirira kubanga saagula mayembe mpewo za nkika kwekunka ekubeera nga erinnya eryo lineeyongerako ery'omusambwa gwa jjajjagwe ogw'ekika ne banteekako jjajja Semisambwa. Kati kwolwo olunaku nali ndi ku mulimu ne nvaawo ne ŋŋenda mu Nakani mu Kiwanga. Mu Kiwanga nali nguzeeyo poloti nga nzimbyeyo ennyumba. Kati bwe ntuuka mu Kiwanga ate ne bampita nkomewo eno ebweyogerere. Kati nakubira mama w'abaana n'essimu nga nkyali mu Kiwanga bakola ne mugamba tuleetere emmere. Yali Kireka ku saaloni ye n'akulinnya booda najja andeetere emmere ate mba ndi eri ne bampita njije ku mulimu. Ne mugamba twalire emmere abantu abali ku mulimu nze ogindeetere abali eri gye bazimba nze emmere ogindeetere eno gye bampise. Bw'atwala emmere eri ate najja eno kumbe muleetera obuzibu n'okumuyingiza amagombe g'atamanyi. Bw'atuuka andeetedde emmere naye sinaba nakugirya ndi ku mirimu atudde wano wabweru. Ngenda okuwulira nga wayiseewo ekiseera gyalinga eddakiika 3 nga ngamba waliwo wabweru abakwagala. Kunze baani? Bagambe bannindemu ti abagambye bakwagala nga nfuluma. Nsanga omukyala ayimiridde mu luggya ng'agamba ssebo tukwagala. Koze mbadde mugamba ki? Waliwo ensonga ze twagala okgendako wano bweyogerere ku poliisi tuzimalirize. Konze waliwo obuzibu ki? Nti gwe tugende. Kati ngenda okulaba nga wavaayo omusajja wali ng'ayina emmundu. Ngenda okulaba nga n'omulala wavaayo wali ng'ayina emmundu. Ne mbagamba kiki? Nti gwe tugende. Kati bwe ntambulako ne ntuuka nga wali mu muti. Kati waliwo munnange gwe nali nkola naye bamuyita Pawulo Mugambwa. Kye bamugamba olwo batugambye tubaagala ne mukyala wo. Tulinze noono tugenda. Kye bangamba mukyala wange manya Pawulo. Pawulo jangu otuwerekereko labe gye batutwala. Jja tugende. Pawulo naye atugoberera. Bw'aba atugobera mukazi kyaba agamba nti n'oyo mumuteekeko. Ne Pawulo olwo bamuyungako. Nga tugenda. Kakati bwe tutuuka mu kkubo tuba tugenda ng'omukazi akuba essimu. Tumaze obbafuna. Tumaze obbafuna nti tubakutte. Nga Pawulo angamba tumanyi kye batukutte kiki. Mpulira omukazi agamba nti ababadde bagenda okukwata omwana babakutte. Namwe ati ate tulina ki? Tugende bweyogere tulabe. Nga tutambula paka bweyogerere ku poliisi twetambuza n'ebigere. Tutuuka bweyogerere ku poliisi nga batuteekawo munda. Bwe batuteeka munda waliwo omukyala ali awo ku poliisi bweyogere bamuyita Naalongo. Ng'ajja ng'amba nti muzeeyi wange tuwangi ng'olabye nga bakupangidde ekintu ky'amaanyi. Onookivuunuka otya kunze kiki? Waliwo ekintu kye bakupangidde naye sirina bwe nkutaasa. Nga nsirika nga muga kati ky'oba okola. Kuba sinali mumanyi eyaliwo mu biseera ebyo. Ne Oside nali mbamanyi kuba baali mikwano gyange. Nga mugamba mumupitire nga amumpitira. Oside bwe yajja nga mugamba mukama wange
sitegeera bintu bino kiki ekiriwo nga ngamba ekintu kyo kiwanvu ate bakijje wala naye sirina bwe nyinza kutaasa wabula kyoba okola weerwaneko bakutwala ekira tokkiriza kutwala ku kira road kireka gye bapangidde olukwe naye lwana nnyo bakutwala ekira nga katukubire alina gwe yakubira essimu bwamukubira n'alagirira emmotoka ezo ezibadde zitwala ku kira road zitutwala ekira nga banteeka mu mmotoka nga banzizaayo nga batikka bintu byange bamala obitikka olwo bintu ki bye batikka bye bansingana bye nali nkozesa banzizaayo eri we nali nkolera mu kapika nga batikka bintu byange byonna nga babiteeka ku pika basangawo pipiki ezaaliwo n'ez'abantu abaaliwo nga byonna bazitikka ku pika kuba yange yali emu ya sipooti n'amabaafu nga byonna babitwala bwe tutuuka tugenda okutuuka bweyogerere opoliisi nga waliwo paatulo 3 zipaakinze nga babagawo kati nga osaabagamba nti omuntu ono mumutwala ekira nga batuvuga nga batwala kira batuusa ekira nga batuyingiza bwali budde ndowooza bwe buti batuteeka ekira nga tubeera ekira nga paatulo zigenda tuba tuyingidde ekira nze bantadde bwe bantadde ne munnange noono bamutadde tulowuga tuli awo sawa ziba ziwera emu kitundu paatulo zajja nnya tugenda okwera bagamba fulume nga tufuluma otuuka ebweru waliwo paatulo nnya nga batuteekako emu eya wakati nga batuvuga paka ku kira roodi tutuuka ku kira roodi tulaba abakazi batandika kuzina mazina abadde yeepanka abadde aloza n'atulemesa biki saaso ansirika nga batugyamu nga batutuuza wali kati bwe tutuula nagenda okulaba kwaliwo omusirikale gwe njijukira gwe saategeera bulungi erinnya lye tuba tutudde bwe tukyava akuba munnange etteke mu kyenyi wano n'akuba omutwe bw'ati wansi bw'amukuba etteke eyo ne mugamba afaanye kiki ekittisa omuntu buzibu ki okutuuka okuba omuntu bw'otyo naŋŋamba naawe nja kukola n'ensirika kati bwemaliriza ngenda okuwulira nga omusajja agamba sapiike si oyo si beebo kati saakitwala nnyo ng'ekintu ekikulu kuba nali sikimanyi sikitegeera siina kyemmanyi nga banjijawo nga batuyingiza mu sseero kyali sawa ndowooza nga 4 kitundu nga nyamukyala ono bamuyingiza mu sseero nga tusirika kakati bwe bukya ku makya zaali sawa emu waliwo bano abasooka okufuluma ebweru ku oguuni ng'ajjanga agamba nti bannange mbabuulye ti ekiri ebweru mukimanyi ti buli kamera eri bweru era katonda wa buyinza kuba bwe ntunulira kamera zino nzitiire ddala kubanga njijukira olunaku olwo nempulira nga mpula n'ensisi akati navuga kiki nti mbabuulye ekiri ebweru buli munnamawulire ali bweru tuba tuli awo nga omusirikale ajja nga aggulawo ng'ayita semisambu aluwa tinzuuno mujje ne Pawulo mugamba nga tufuluma tugenda otuuka ebweru ddaba bano babatuuzizza kuliko omukazi akaaba asitudde omwana ate noono yayina kawala kange ke bamukwata nako kalina kawooya akasitudde batudde nga bali bamutuula nga tutuula omukazi akaaba nakyazi kale maama gundi okumpayiriza nga ne bootaddeko sibamanyi kakati nebinema okukwasagana ngenda okulaba nga batadde awo abamawulire bakwata nga mpulya yalina abakuba mu biseera ebyo agamba nti ababadde bagenda osaddaako omwana twabakutte era beebo era bagenda kutwala babonerezebwe kyenva ngamba n'abakoba ekigambo ekyo sigenda kyerabira ne mugamba naye n'abakoba oyogera ebintu bino naye mayogera bya bulimba omanyi nti ekintu kino mwapanze kipange n'abakoba yali ani n'abakoba mu biseera ebyo yali omwogezi wa poliisi mu biseera wafuna n'omumiitingi amaaso ku maaso nayima wali nendekana nnyo era omusikale nangamba kikyotegeeza jja kukuba ne mugageza onkube kuba mukadde kano kino kyemwapanze bwa kiri okufa nayogera kuba n'abakoba yali atudde nga wali katene nnyo bino juka byaliwo mu mwaka ki mu mwezi ki 29 mwezi gwali gwa January ennaku z'omwezi 2 amawulire bwe bagawafulumira era bw'ogatunula ku mawulire ago omukyalo ono omwana gwe yali akutte yali wuwe n'oli omukazi gwe twali tetumanyi omwana yali wuwe be bali ku front page naye nga bagamba nti omwana ki
kakati oba tujjaawo nga batuzaayo museera twamalawo ennaku nga biseera bagenda batukubagira ki naye ng'ekituufu kati banzijaawo nga biwedde ebyo bantwala ew'omukulu ambuuza ki ekyabaddewo mugamba mukama wange sina kyemmanyi kubanga ekikulu ekiriwo bansanze busanzi wange ne bankwata n'ekivunanyizibwa n'ekindeese wano sikimanyi era sirina bwe nnyinza kunnyonnyola nga kaakali bino bitegeerera mu kkooti nansirika batubaliisa kiseera kituuka batutwate lunaku lwakya batwetese batukubye mu kkooti twalisa otambula ekkooti we twatuuka omulamuzi atusomera omusango ogwo ogutuvunaanibwa bw'atusomera omusango ogwo nga tetukola ki ng'agamba nti kale yabuuza n'agamba mutegedde nti muvunaanibwa ogw'omusango ogw'okubba omwana ne musanga nga musiraamu ne mumuleka ne tuddamu nti tutegedde ng'agamba kale ne tugenda nawe wagamba bagukkiriza ntandika okutambula naye bwe tutambulako emyezi gyali ebiri we twaddayo oba twayisangawo wiiki emu ey'okubiri nga tuddayo ngenda okulaba nga nnakyaza awanika omukono bw'awanika omukono ng'agamba my lord nti wange nsaba okwogera amazima omulamuzi ng'amugamba kiki ng'amugamba my lord abantu bano bebanteekako sibamanyi ti nze omukazi bansuubiza kumpa sente zange tebazimpa bangaba mannumirize bano nti baali bagenda gira omuntu naye nze sibamanyi era banteekako bateeke n'omwana tabbibwangako wabula omwana yali agenze ku bugoloobi sipiiti oli twali tupanze kukola ki kubeera nga ngambye bagenda kumpa $3 million naye nze bano sibamanyi kati omukazi kyeyava agamba omulamuzi n'agamba ensonga ezo sijja zisobola ojja zibuulira omulamuzi mu kkooti enkulu nakyaze n'akoma ntandika okutambula kakana nga mulamuzi agenda okulaba n'ayagala ottuta naye ne bimulemerera nga emabega waliyo puleesi eyo kuba olunero yali agambidde nti mujje n'ebyammwe abasirikale bava ku kira roodi baali bayitire nga bagala kuddamu tukwata fayiro eyaffe yakyusibwa emirundi egiwera ne bw'ogirondoola kyenkugamba fayiro eyaffe okumanya yakyusibwa buli twagendanga nti mayiroodi fayiro yakyuse mayiroodi fayiro yakyuse ebyo ne bibeera awo ne batuwa samale ne tugenda ne tutuula ebizira otutuula ebizira bwenkumalayoko emyezi gyalinga 6 nentandika okuwondera fayiro yange kugenda mu hayipooti bwempondera fayiro nga yabula fayiro bwebeera nga yabula netuginoonyereza nga fayiro ebuze tusabira nasala amagezi nempona gwe nakabira naweereza enakali gwe namutumira na mwanyinaze bamuyita Joy nemumutumira nalukenge nagendayo namunyonyola nti fayiro yaffe yabula bw'atuukayo n'abuuza fayiro ebula etya kwe kutandika okulondoola fayiro eyo era fayiro eyo omwanyinaze bagenda okunoonya fayiro nga baali bagiteeka mu nkadde ezaali zaawozesebwa sengana kati tukyaliyo tetugendanga mu kkooti fayiro emala ogifoolowinga kwe kulwana ennyo fayiro negenda ki kubanze rimandi nagimalako omwaka gumu n'emyezi nga giigyo ne batuyita mu kkooti ng'olwo fayiro etandisa ngenda etambulirwako bwebula bwe tugizuula paka lwe batuyita ku sesoni tugenda ku sesoni bagiteekawo nga mini sesoni kubanga sesoni eyo yaliko efayiro ngezaalinga 3 nga muziizo ng'omulamuzi gwe tulina bamuyita lugayizi mbandi kwolwo lwennyini lyeruzira nga bamaze otuyita nga waliwo omukyala bakuyita ku duuni manye ogwo bamala okuyita ku sensoni gavumenti ebaweereza looya kati mu hayicooti bwe baatuyita ne bansindikira looya omukyala we baali bamuyita Jeni Amonti najja nanneeripootingira naŋŋamba nze gwe bawadde okugira mu musango gwo naŋŋamba naye ntunudde mu fayiro yo fayiro ensobedde naye katugezeeko tulabe netugenda mu kkooti olunaku olwasooka otwambala tulaga abasireeti nabaki netuddayo eruzira netuuka olunaku olwokuddayo okuwoza bwe tuddayo olunaku olwoddayo omulamuzi mu Edward Lugayizi sirimwerabira omwami yo ne bwe ndibeera Magombe ne batusomera fayiro yaffe
bamala otusomera fayiro yaffe ffenna twegaana omusango tetugumanyi. Edward Lugazi bw'amaliriza okusoma omusango ogwo kyava agamba state olina abajulizi n'agamba mbalina ng'amugamba baleete. Basooka kuleeta maama w'omwana, ndowooza yali maama w'omwana. Ono agambibwa okubanga okusaddaakibwa. Maama w'omwana bw'ajja ng'omulamuzi amugamba ki ekyaliwo, ng'agamba nze nali ewange, bwe mba ndi ewange, omwana yabula, omwana wabula, kakati ne wayitawo ennaku, ate mba ndi ewange, omuntu nankubira, omukyala nankubira essimu nga ŋŋamba ti omwana wo buno tumulonze mu indasitule yene Namanve era nga amize ebiragala. Kakati omwana we twamuleeta yajja tategeera, oluvannyuma lw'okubeera nga akakkanye ng'ategeera, omwana kwe kutwetikka n'atutwala e Namanve. Kwonna kali ebweyogerere mu Bombe awo okutulaga nti abo baali bagira ki. Mulamuzi kyeyava amubuuza nti naye waliwo omuntu yenna gwe wafuna oba yakugamba oba eyalaba oba ekintu kyonna kye mwakwata w'abantu abo ti kujjako omwana ye yatugamba era ne tugenda. Ti n'abagamba omwana waliwo eyamusangako ewuwe ti mwamusanga wa ti Namanve gye twamusiŋŋaana kubanga omwana yatugamba ti abo baamututte ne bamutuuseeyo nga baagala okumusala. Kakati ate oluvannyuma omukyalo ono n'alagula n'akebera nti omwana musiraamu, kati omwana kwe kumuta nga bamuwadde ebiragala ne bamusuula e Namanve. Nga atategeera, yategeera nga tumusudde e Namanve era nga tumuwadde ebiragala naye n'ategeera. Kati omwana y'omu eyatusangibwa e Namanve nga tategeera era nga musiru abunze, yasobola okubeera nga omukyala agambibwa okumulonda, omukyala mbuwe mukono, yagamba nti abeera mukono, naye yava mukono ng'atambuza bigere, oba yali mu mmotoka oba yali ku bigere, n'ajja e Namanve, nawe bala distance eriwo, n'ajja e Namanve okulonda omwana oyo. Okiwulidde? Kakati ate omwana y'omu eyali tategeera era gwe twajje eri yasobola okutegeera ebigambo byonna bye twayogedde ne bye twamukoze. Era omwana y'omu agamba twamujja ekyebando nga tumusibye ekigoye ku mutwe ne tumuleeta paka bweyogerere paka mu Bombe, yasobola okutegeera ekkubo eryamujja eri paka Namboole paka Bombe gyekiri tebikwatagana tebigatta. Akati ekintu ekyo omulamuzi bw'amala okumugira oyo n'avaawo ne baleeta abakazi abalala bonna ne bakola ki, ne boogera buli omu nga bwesijja kujja era nga bonna ebintu bikwatagana. Akati awo omulamuzi yababuuza nze njagala omuntu omutuufu ayogera nti nalaba obano nga bakola ki, nga balina omwana oba abagamba kikiseti kyavaga nze omwana waali ngaamulegamwe kale muleete nga baleeta omwana. Sapiki Mugombe olina emyaka emeka? Nti nina emyaka 9. Yajali 12 mu kiseera ekyo. Jali 9. Jali 9. Jali 12 tuli mu ayikooti bayise emyaka 2. Mukutukwata jali 9. Kena mu ayikooti jali 11. Nga lawyer amugamba Sapiki nti wanji wagambye nti ogenda kwogera mazima ki ddala kituufu ogenda kwogera mazima? Tingenda kwogera mazima. Okakasa kooti nti ogenda kwogera mazima? Tingenda kwogera mazima. Gwani ti nze Sapiki Mugombe ki osobola bibina bimubuuza byonna nga bwe biddiringana. Olina emyaka emeka? Nti 12. Ti ku lunaku olwo ki ekyaliwo? Omwana ng'agamba ng'ennaku z'omwezi bwe ziti abo bajja Pawulo Mugambwa ne bansiŋŋaana bansanga mu kkubo nga ntwalya maama emmere, kati bwe bansiŋŋaana mu kkubo ne bankwata ne banteeka ku pipiki boda sipooti, bana ina pipiki ya sipooti naye yafuuka boda, bankwata ne banteeka ku boda sipooti ne bansiba ekigoye mu bulago n'emimwa ne banvuga paka Namboole. Bwe bantuuse Namboole ne neetegereza ekipande kya Namboole, kakati ne bantwala emabega eyo ne bantwala paka ku ssabo. Bwe bantuuseeyo ne bampa ebiragala, kati omukyala ne bakuma ebintu ne byaka. Bwe bimala okwaka, kakati oluvannyuma omukyala kyeyava alinnyako empewo n'alagula ti omwana musiraamu tajja kusoboka mumuzzeeyo.
naye nga sikyategeera. Oluvannyuma ne bankwata ne bansitula ne bantwala paka Nammambe ne bansuula awo. Era bwe bansuula awo omukyala kye yabajja nannonda nantwala n'agira ki nansaba eŋŋamba nti buki ne mugamba abasajja bali bagirira kunziba naye bansudde wano naye simanyira gyendi. Ng'amubuuza kakati ewammwe erudda nti Kyebando olina ennamba ya simu ya maama wo tingiina gimpe nti nengimuwa. Naye oluvannyuma n'akubira maama wange kwe kuntwala ewa maama wange. Nti looya ng'amugamba Sapiiki mugombe nti wangi ogambye ogenda kwogera mazima nti walina emyaka 9 nti n'otegeera essimu ya maama wo nti era gwe gwagiwa omukyalo oli nti okukubira maama wo asobole okuzuula bwe kyali nti kati mbuulye ennamba ya maama wo gisome sigimanyi. N'amugamba maama we yakyusa ennamba nti nga walina emyaka 9 wasobola okutegeera ennamba ya maama wo era n'omukubira essimu ng'oliko n'ebiragala totegeera. Oli n'amukubira n'amubuulira kati mu kiseera kino tomanyi ennamba ya maama wo sigimanyi. N'amugamba wali wagitegeera otya sikyajjukira. Kyava mugamba kale kitukireke Sapiiki nti wangi wagambye ogenda kwogera mazima nti bukyanga obaawo ti oba bukyanga ozaalibwa bakakubba emirundi emeka ti emirundi 6. Emirundi emeka emirundi bannange kooti yatappa neetwana bakakubba emirundi 6 nti oyinza ogitumenyera nti nsobola gitumenyere. Ti omulundi ogwasooka nali nva waka nga ntambula omusajja najja n'apaakinga emmotoka nankwata nanvumbagatira nanteeka mu mmotoka. Bwe yanteeka mu mmotoka n'ayasa ebintu ne tuyingira munda nantwala abanyingiza mu kikomera nenva mu mmotoka nempuluka nenziruka. Bannange abantu bakyacwana buli muntu n'akyewuunya. Omulala omulundi omulala nali ku ssomero nga ndi mu kibiina kati omusajja najja n'alinnya ekikomera. Bw'alinnya ekikomera nansanga emmanju nanjoola ng'ataddeko akakomera nantwala eyo gye simanyi natolokayo butolosi nenkomawo. Ogwokusatu nali ntambula nga ndi mu kkubo nga naatuuka ku ssomero omusajja n'ava eri nankwata nantwala nemukuba nange nenjira omusajja nembukako nenziruka nangoba nenyingira akasiko nemubulako. Ogwaddako abo be banziba bano be bakubba nti kaka bwe bakubba ne bakola batya nannyonnyola. Ogwaddako bano bamala okubba nga babatadde mu kkomera era bakubba nti era banziba bakubba batya. Era nali ntambula nga nvaako simanyi ku ddwaliro lya maama kakati ate omusajja nansanga mu kkubo nantaayiza nanziba nantwala. Tyotyo bwantwala bwe ntuuka eyo aba akyanoonya ebintu abyasa nentoloka nenkuba sama nembuka. Ogwaddako era mba ndi ku ssomero mba ngenda okutuuka nva ku ssomero bwe nti omusajja n'apaakinga emmotoka nanteekamu nantikka kakati twatuuka mu kkubo aba aggyeyo ebintu okwaka era ne mulamusi yanyeenya omutwe. N'amubuuza Sapiiki kiwangi abantu abo bonna abakubba ti oyinza okuntwalako awamu gye bakutwala. Ku bantu abo bonna abaali bakubbye ti maama wo yagendako ku poliisi oba ku erosi maama yamanyi. N'amugamba kakati Sapiiki nti wangi bali bonna abakubba tomanyiiyo bano wategeera otya okuva ewaabwe okutuuka ewaabwe gye bakolya. Anti nalaba ekipande ky'ennamboole kye nateekako ebirowoozo nti era bwe naatuuka awo nja kutegeera. Sapiiki wangi taata we akola mulimu ki? Musawo Muganda. Musawo Muganda nti akolera wa? Namboole. Namboole ki? Emabega w'ekisawo ky'ennamboole. Awo ne twesikamu kitegeeza omwana ono bantu bano babadde nabaneiba babadde wamu nga bagija batambulirako. Osirika kati
sapiki bwavaawo baali bakyamubuuza nnyo State kyavaga my lord omwana ono akooye nti my lord omwana ono mwagalamu amazima kubanga bali bonna balemeddwa okwogera amazima leka omwana koseya my lord ebyo bimala tebongerako balita saidi naye naayogera byeyakolaki ekyo nekivaako ekyekooti bwemaliriza ekooti ng'abajulizi bonna buweddeyo ne bagenda omulamuzi waliwo omulamuzi watuulira ne looya neki ne batuula bwe batuula mwami Lugazi n'agamba State nti omusango gugaanye omusango gwasawutinga naye teguliwo abantu bawe nnyo omusajja yansi n'agamba tekisoboka nteekwa okubasiba n'amugamba omusango gugaanyi teguliiwo kati ogenda obbasiba otya tewali bukakafu bukakasa nti bazza omusango gwo omwana yagwonoonye kakati ate tuba tukyali mu kkooti twenna tumaze okuwa obujulizi omukyala Nakyazi oyo gwe batuteekako mbadde neerabidde nga tunaba kumaliriza ayimuka awanika omukolo gwe batandika okumubuuza ki ekyali mu kkooti Nakyazi agamba nti my lord nti bano sibamanyi baba nteekako kuti annyonnyola mwami Lugazi omwana amaze okuweebubye ne Nakyazi agamba my lord nti bano banteekako bateeke bano sibamanyi oyo n'oyo n'oyo sibamanyi ng'amubuuza nti omukyala oli ye kyazika omumanyi nti mumanyi era mulirwana wange n'omwana oyo Sapiki agambibwa nze mukozizza naye omwana aliko ekikyamu ekimu ekintu ekimulinnya ku bwongo n'abula era omwana oyo ne kuolwo olunaku olugambibwa teyabula yali atambuddeyo mu bugoloobi Spirit bw'atyo bw'abeera n'akola ki n'abula era n'alabika yali kamwega Spirit naye ng'omwana tebaamugga bubbi ng'amugamba Nakyazi omwana oyo ogenda okubula baali bamulekedde gwe nti omwana yali amulese wange era omukyala oyo my lord njagala okwogera amazima abantu abo baŋŋamba bwe nzikiriza omusango guno ne mmala nnyumiriza bano nti baali bagenda kukwata ku mwana oyo bansuubiza zaali miliyoni naye tebampa ssente zange ate ekyannuma my lord omukyala oyo bw'amala okunteeka mu kkomera nga nsuubiza okumpa ssente yaddira muwala we n'amuteeka ewange abeere nga yakuuma abaana ate muwala we yafuna bufunyi lubuto muwala we oli omuwala atusiba yamuteeka ewoono akuuma abaana be ng'ono bw'akola omulimu gwabwe ate ebyembi bbaawe yeddiza ono n'afunirawo olubuto era omukazi yafiirawo ng'olubuto lwa myezi emeka gyali 8 naye gyekiri mukama wange omuntu akukozeeko omusango ate n'otoola muwala wo n'omuwayo era omukazi oyo n'amugamba my lord okukakasa nti oyo bano sibamanyi naye oli ye tufa musajja n'ekirala banyima ssente zange naye bano sibamanyi era tebazisikolanga ki naye omukazi mumanyi n'oyo omwana mumanyi ne taata we musawo muganda akolera Namboole era tubadde tugendayo n'omukyalo oyo kubanga mukwano gwange tumanyiganye naye nze bankwasa ddiiru yakubukola ki kulumiriza naye siyinza kubatumiza abantu abatankolanga kwomusango sibamanyi tambulako ekyo kooti okuva mu kooti abo tebaba babongerayo batwongera limandi okuwera nga tudda bwe twakomawo akati awo ne batuuka mu submission State wabeererawo n'omulamuzi ne lawyer okulaga omusango oti weeguli oba teguliiwo batandika okubeera mu submission State agamba nti my lord omusango guno nze kakasa weeguli kubanga PPK yayogerwako twagisinganawo bano boda sport ate kati awo tewali kintu kisinga PPK kubanga yakolaki lawyer kyeyavaayimuka n'agamba my lord teriyo boda sport byawukana n'agamba nti ekintu ekisookera ddala abantu bano tebazzanga musango olw'ensonga omwana yennyini ye yabajjako omusango omwana tayina bukakafu oba omusango tegulina bukakafu bulaga nti abantu bano bazza omusango ekisooka tewali bbaluwa ya musawo
eyajja polisi gye yaleeta ti abantu bano ddala omwana ono yaweebwa ebiragalalagala. Lipooti y'omusawo teyalabika era teriiwo. Tewali musawo yajja dokita naga nti mwana oyo ddala kituufu twamusiŋŋaana ng'asuuliddwa nga yafuna ebiragala. Teyaliiwo ekyo kyasooka. Ekyokubiri, omwana yennyini yagamba ne bwe twali mu kkomera yasigala bbibwa. Ffe nga tuli basibe yasigala bbibwa. Ekyokubiri, omwana yennyini teri muntu yenna eyavaayo n'agamba ti ddala kituufu abantu abo bazza omusango babba omwana oyo waliwo obukakafu obukakasa nti bwe buno. Tewali bukakafu bwavaayo nti ddala kituufu twabba omwana oyo batwali tugezaako kubba omwana oyo batwali tugezaako kumukolako ki. Ekyavaayo nti kiragibwa ekkooti. Mwami Lugayizi ekyo kyali mulimu okulaga. Nakati era njagala kubanga ajja kulaba akawulika yeeveeyo ddala ayogera amazima kwe yasinziira okutusiba. Omwana tewali muntu ayajja nti nze bwe najja nasiŋŋaana omwana oyo ng'akaaba ne mmusiŋŋaana ne mubataasa. Tewali muntu agamba nti oba twamulabako ku piipiki nga bamutisse, tewali yajja mu kkooti. Tewali agamba nti bwe twagenda ewuwe twasangayo olugoye lw'omwana oba engatto, teyalabika mu kkooti. Ekyo ne kibeera. Nakyaza avaayo annyonnyola ekkooti ebyabwe byonna nga bwe byali. Baamuleeta ku ddiiru era ne bamuyingizaawo nga bamusuubizza okumuwa ssente naye ne batazimuwa. Ate ddala kituufu wekitegeerekeka nti toyinza kuddira muntu mulabe gw'omaze kusiba abadde agenda okuttira omwana n'otoola muwala wo ate n'omuwaayo afumbe mu maka gomuli. Bannange njagala mutunuulira ekintu ekyo amazima g'ensi eno bwe gafaanana. Abantu bangi banyigirizibwa mu bintu ebitaliiwo. Nze gw'olaba nayina buli kimu naye kati nfaanana ng'omunaku. Byonna byaggwaawo lw'abantu abo ddiiru yabwe gye baali. Naye ng'entabo bwe yava ya mwami okuntandikwa yabyo ze kyesaagadde ku kutandika nnyo wala ku mukyala wange gye yavudde. Eky'omwami oli eyakuba omwana. Omwami ono eyakuba omwana ate yabiyingiramu wa? Anti ye yali neighbor wange yakuba omwana awaayo ssente zino zagamba nti ffe tuli mu kintu kuba yakinga ffe tuli mu kintu esange tezijja kuliibwa. Ayina omuntu gwakolagana naye ku kiraloodi gwe sijja kwatula bazanye ekintu ekyo. Ku SB4 Media Tuggussa Enssonga byebyo nno byowira nga ate tukyagenda mu maaso si byangu naye programu zinga zino tuzikuletera gwali eyo owulirize oyige ensi gye tulimu ensi gye tutambuliramu kisobola okuba nga kyatuuka ku famire eno ate ekya kituuka ku ggwe. Ekituuka ku ggwe bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono sa yonna kisobola kukutuukako nawe kikutuukako omanya nti programu zibwezi SB4 yazikolanga. So tulina kusabye Mukama okututangira ebintu ng'ebyo tutuukako. Osobola okusibirwa obwemage n'omala ku alimandi n'obeera mu kkomera okumala emyaka 10 ng'oli ku bwemage. Kino tewakikola. Banawe osanga ng'omuntu ng'alina obusungu bwe, osanga ng'omuntu ng'afudde alina w'atudde ng'asirise, tomukyokoozanga. Abantu balina ennaku. Abantu basasulidde ebintu ebitali byabwe. Abantu babonyeebonye. Ate waliwo ekintu kinnayize ennaku zino. Osanga ng'omulalo ku kkubo. Omanya sitaliiwo lwansobi. I remember luwo Chameleon yaŋŋamba ekintu nalina kireva nga ndi kwembako ku kireva gye naŋŋamba lwaki owakanya enteekateeka za Katonda. Ekyo bwembeera bwe nkijjukira. So sometimes abantu baakobwa okuyamba. Osanga omulalo ku kkubo taliiwo lwansobi. Katonda yaba yamuteekayo. Osanga omuntu ng'ensi yamukuba. Ese tumanya nteekateeka za Katonda naye oba oli awo bazadde be baba bakola ebikolobero nga mwana oyo alina okusasulira ebikolobero by'abazadde baabwe. So yes tulina nnyo ekisa naye oba oli awo otula n'ogamba byokuyamba kambiveeko kubanga abantu bakoze ebintu. Nze muzukulu wa Kabajja tuveeko mu bulango buno tukyeyongera mu maaso n'emboozi eno.
The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubidi Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, the Body Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mulanga Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily, 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops Wampeo. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by I&M Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dol Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Tukyayongera mu maaso n'emboozi ya famire eno Aliet n'omwami we bye bazze balaba mu bulamu, bintu bye wakolerera myaka 15 ng'oli mu kkomera, ogenda okudda nga buli kimu kyavaawo, naye nga nyongera okujjukiza tituli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga era tuteekamu akasente Ziwa & Sons tena ku mukwana kedi obeere nga ate weefunira ebikozesebwa byonna eby'ensonga z'omu kisenge omuli obutimba bwa nsiri, duvet covers, mattress protectors, blankets ebirala bingi nnyo babeta Ziwa & Sons. Naawe gwe wenna nga oli eyo UK, oli London, oli Germany, US n'ensi ezo endala, naye ng'olina ebizibu ebikuzibyeko akayumba, weekwate bannaffe aba Ssente Butto. Ssente Butto nno bo baavaayo okuyamba bannayuganda, emirimu gigaanye, obufumbo bugaanye, bizinesi zikalubye, empapula bazikumye, era bannaffe aba Ssente Butto balina solution yo, simu zaabwe ziri ku screen okwo. Ntumiddeko mukulu Wumalu, weebale kusiiba, naye tukoze okunoonyereza nti ekisiibo kino kizuma kikusalidde bwereere. Ku Abati tukasalamu ku lw'ebikoola waabyo, ebintu by'oyogera tebikontana na ddiini. Yakusaba Allah abeere nga akukingiriza, abeereko n'omukono ogw'ekisa, akusonyiwe, naye nga tulina kukusabira nnyo. Tukomyewo kitundu kyaffe, tukyeyongera mu maaso, tuli mu kitundu kyakubiri, twawumuddemu nga omwami nga nakyazze mwana amaze okwogera ebigambo ebyo byonna. Nakyaze ng'ayogedde n'agamba amaze okwogera. Kati ne tulinda tulabe kiki omulamuzi kyagamba. Twatambula emirundi gyalinga 4. State nga takyajja, omulamuzi yabeera bwe tugenda. Omulamuzi yava agamba nti state abuze singa mbabuulira ekyokukola, naye mugenda kudda nga ennaku z'omwezi ne bweziti bw'anaaba tazze nja kulaba ekyokukola. Era bwe zaatuuka prisoni ne tutwala tugende ku kooti. Twatuuka ssaawa 4, tutuuka ssaawa 4, lawyer we tumusangawo n'agamba nti mbadde nina gye ndaga, naye njagala omulamuzi ono asome judgment eyo nga mpulira. Ssaawa 5 bwe zaatuuka ne batutwala ne bagamba mujja kubijja mu kooti ssaawa 8. Ne tuddayo, abaana ne babeerawo ne bawuza. Bwe bwaweera 8 ne batuzaayo, naga nti kooti ejja kutuula ssaawa 9:30. Naye nga buli we tugenda batuusa kooti endala ne tuddayo. Bwe zaaweera ezo essaawa
motoka ya prison nga netwala abantu bonna ne batuzaayo twaddayo ne tutuula mu kkooti buba ndowooza butuukanga buno saawa nga zino mulamuzi n'atuuka nataliko okusoma judgment ye Mwami Lugazi bwe yali asoma judgment yagisoma bw'ati kuba gye judgment ngiina wamala osoma judgment ng'agamba ewanu amaze okusoma byonna kooti emwejeereza omusango ye Pawulo Mugambwa olw'ensonga obujulizi obwajja tebwamusingisa musango oludda oluwabi lwalema okulaga obukakafu nti Pawulo Mugambwa yakola ki yazza omusango balema okuleetera kooti obukakafu kooti ekwejeereza omusango etu yenze asibiddwa nensirika efiri yewono mukyala wange asibiddwa mugamba batusibye efo nakyaze katandika musango agumanyi eyapanga eyatandika kyonna amanyi buli kimu eyagamba atatumanyi kooti emutadde bamuta kooti ekoze eki emutadde banaye njagala mutunire Uganda bwefaanana nga babagamba muveeyo nga tusigala mu kagoye Mwami Lugazi ngaddamu ng'asoma bwaddamu osoma judgment ye ng'agamba bazaali akawunti esi ng'agamba attempted murder tebakutte olw'ensonga tewali bukakafu bulaga oba tebaleeta bukakafu bulaga kooti ky'omwana oyo yasobezebwa kuba yatemulwako oba yatuusibwako ekikyamu tewali kyaleetebwa mu kooti kulaga bukakafu nti omwana oyo ddala kituufu yatuusibwako ekikyamu kooti egye bagyeko ne kidnapping nayo nayo tebakutte olw'ensonga tewali bukakafu bwajja bwalagibwa kooti ddala babasanga n'omwana oyo naye kooti ebasingisizza omusango mubeere ekyokulabirako mbasibye emyaka 15 nze saagala basamize gwe wenna omuwala omulungi bw'otunojja ofumbirwa omusamize naawe n'ova ewamu ogenda ofumbirwa Lugayizi atusiba tatusiba lwa musango guli ogubadde mu ddiiro banaye njagala muwulirize Lugayizi atusiba ekyokulabirako naye tatusiba emyaka egyo nti atusiba nti twazza omusango wabula Lugayizi atusiba ng'ate ye atusalira omusango ogwo gwe nga ye mu mutima gwe omulamuzi yagunjawo fayiro ye mu judgment ye mu budde obwo gy'atusibira wabasamize nange kufumbirwa musamize myaka 15 kubanga yagamba nti attempted murder kooti egibajjeeko kuba tewali bukakafu omuntu yaliiko kiwundu tewali kiraga yali mulamu nevaawo kidnap ngibajjeeko tewali kikakasa tewali kye batusanga nakyo tebasanga mwana waffe tewali akakasa tewali kintu kye batukwata nakyo nga teyimirirawo naye n'agamba nti naye kooti ebasingisizza omusango era kooti ebasibye emyaka 15 mbeera ekyokulabirako nze saagala basamize kuki omulamuzi Edward Lugayizi ayungawo ekikye nga ye so tatusibira fayiro gye yali atusomera wabula ye atusibanga bannange bangi bali mu makomera mu mbeera eyo omwami Lugayizi atusibanga ye timbasibye nze saagala baki bino byoyogera obwinako obujulizi kuba ayinza okulaba akatambi kano judgment weeyo ate n'ekyokubiri judgment ngiina era bana bajagala njagikuweereza sindikire ku mutimbagano ne looya wange bamuyita Jeni Amoti kubanga ebintu bino abimanyi bulungi era osobola okumulumba lwakuba enamba ye kati nakuzayo omukyalo oyo naye bw'ogenda wali ku Royal Society ojja kumufuna bamuyita omukyalo oyo yakola nnyo era bw'amala okutusiba Edward Lugayizi omukazi oyo yatabuka
najja ne prison nasooka nenkeera nasooka njja nangamazi omusajja yabasibidde ki ngenda kuddayo ntabuke wakiri nkubapiira enkeera yakeera bukezi n'alumbwa mwami byanso estate namugamba ngenda bawawaabira ensonga zino bagituusako ne wamwami bya mukama babasibidde ki byansi n'agira kwe kulumba lugayizi n'agamba nti kale mbasibye emyaka 5 ne rimandi njibajjeeko ku mupayiremu baweereza ebintu ebibonereza ebyo prison n'ekigaana ne tusaavinga ekibonerezo kye baatuwa naye nga tusaavinga ku kintu nze ngenda ebintu byonna bye twayina omusango waliwo omwami lugayizi we yatugambira nga tukyatambula n'agamba looya yamusindika paka mukomera omusango gugaanyi ate kupayire ntadde ku pulesa gamba abantu abo bakkiriza omusango mbawe osibe wakiri emyaka 4 mbawe ekibonerezo ekisaanidde nagamba looya nti kansibe emyaka 10 ebyo sinza kuliza kintu kyesaakola namuddamu bw'aba yagala atutte manga ali wali bantu bonna ku nsi ddala nzikiriza nti omusango gwe saakola okuswala eri abantu nga tulina kyokoze ate n'ekirala nga banoonya okufuna we bayimirizaawo fayiro kubanga ekintu kyali kigaanyi era nawe twagenda olulala n'agamba jjajja abagambye mukkiriza omusango abawo ne mugamba sisobola bw'aba lugayizi nga ye awulira nti ayagala okunsiba nga ye kansibe amazima ge naye nze siza kuliza kyesaakola olw'ofumudala lw'obudde muvaayo mutya emyaka eno gye babasayira twakola ne tumala ekibonerezo era ne tudda eka twakimaliriza nze navaayo nga leero mukyala wange ate ye nadda namalayo ennaku 3 naye n'alyoka avaayo tutunulira embeera nga mukomyewo mugenda okudda embeera gye twasooka okusiŋŋaanira ddala nga tukyali mu kkomera jjukira twakomawo mu covid omukyala ono katono afiire mu kkomera kuba yafuna obulwadde obwa buli ngeri nzijukira olunaku lumu yali bamugja Nakasongola nga takyategeera ne bamutwala e Mulago bw'atuuka e Mulago nga beetaaga ebbaluwa za prizoni asobole okubeera ng'akolebwa ki atwalibwa mu ekisule n'okukolebwa ki obulwadde kye bumuliko naye nga tebiriiwa watali na ssente beetaaga obuyambi naye nga mukazi wa talina buyambi waliwo omusirikale wa prison bambi yali amanyi era ategeera obuzibu bwange bamuyita Alex bakati yavaayo mu prison ne bwe mwatula erinnya yajja n'aŋŋamba nti mukyala we agenda kufa era ali Mulago naye bakugambye sala amagezi okubeera ng'otaasa mukazi we nalumba deputy eyaliwo mu kiseera ekyo nemunyonya nga mukyala wange agenda kufa naye nkoze ntya yambuuza obuzaayo emyaka emeka konze emyaka 3 nagaa gwe tokyasaana wano osaana nakujjawo nawulira ng'ekintu ekyo kintabudde obwongo mukazi wange agenda kufa saza musango ate naawe oŋŋamba ekintu ekirala nasituka busiri ngenda katimba nentabuka nenjogera ebigambo byali biyitirivu kati waliwo apande baali bamuyita apande mukyunguzi avaayo kubana abasirikale bampulira bambuuza mbaga njagala apande mukyunguzi n'avaayo najja nemugamba apande mukazi wange agenda kufa ali bwati ne bwati namubuuza ani akugambye nemugamba apande Alex yaŋŋambye kyabanga kale bakuyisa ebyojje nengena nemunnyonnyola bwemala okunnyonnyola bambi omusajja oyo mwebaza yannyamba kyava akubira atwala abasawo dokita bamuyita mwami Andama najja namugamba njagala okole ku nsonga z'omwami z'omukinakani eno ebbaluwa emigirino gitwala olwaleero babeere nga bakola ki era kyakolebwako nensayijira mukazi wattu n'asobola okuyambibwa naye tumala obusibe nayita abafamire yange ngenda okumaliriza obusibe limu nembeera nga mmutegeeza bona tewali yalinyayo naye waliwo omukwano gwange batusiba naye bamuyita Seruwagi twakola naye obusibe ye nakkiriza bamusiba ekibona emyaka 6 n'amala kuba yali mu faamu n'agenda ye yajja n'andabako ne mugulya ddi lwemmala obusibe Seruwagi ye yajja n'andeetera empale n'akasaati bwe nayambala nava mukomera nze nali nkola mu kapentule mu prison era nga buli kiseera batuwandiika okubeera nga tumanyi tukolera ssente era nga twesunga nti bw'oba ofuluma mu kkomera bakuwa ssente kuba nali nkola mu workshop emyaka egyo gyonna naye nze bwe nali nva mu kwanaka bambuuza ssente ezintuusa ekireka prison zeyamba
ntuuka awaka nawaka waali wambula katono wambule nga bizimbe busangawo bizimbe kuba natuuka awaka poloti gye naleka nasimba n'ebimuli ekikomera eno guno gwe mulyango kimpita wano olina kwewaganyaawo akuyingira eno mu mbiriizi naye waliyo ekikomera kimpita wano era bwe natuuka bwe nasooka nenneebuuza waka lwe nabuuza abaalo balinanga embuuza enyumba yo yeeyo nga tolinawo oyikyayinza kuyita nga n'akapipi kyako okayisaawo bakagaali baketala nakaaba amaziga ngenda okwetoloola eno emmanju ng'ennyumba etandise okwatika bamukoko eyavanga eno yonna yaggweranga wano ng'enyuzi lyeyo emmanju empitirivu mwalimu abepoliisi kyamani yali ebateekamu basulemu era kyamani kyamuteesaamu abepoliisi eyo nga poloti bagifuukidde poloti era mu nkomerero olwo sinnamanya nti muganda wange yakola ki yatundawo ngenda okutuuka ewa kyamani okugonya okugira njagala okujya nga poloti nakane poloti bagitunda dda muganda yatundawo muganda ebipapula ebijjawo ebimukiza otundawo byali mu nju anti bwe twali nga tubadde twali kireka twali ne tuzimba eri mu kiwanga kati bamala okutukwata ab'ekika bannyina boono kubanga lwe batukwatira muganda nga yali azze kulya lunaku lukulu ne beegatta ne muganda woono ne bakwata emmotoka ne bagenda bajja ebintu mu muzigo ne babitwala wa etaliko kugamba nti atangire ku kino oba atangire ku kino ebyapa byali mu nyumba endagaano zaali mu nyumba ebitabo bwa banka bwali mu nyumba buli kimu kyali mu nyumba buli kimu kyaggwawo ne tutuula ne tugamba nkoze ntya mu nkomerero ennyo nga maze okutegeera nti awantu wagendagenda nenumba kyemaani ne munnyonnyola n'agamba mumusaba abakkirize musooke musulewuko mukyala wange ono bwe yajjaze kuba nasula ku sementi yajja n'akasuuka kakeeka twalabanga embeera ekalubye ate kwe kufuna omuntu eyatuwa kati bwe tukola ki tutubeera naye nga njagala okubuulya nze nayina buli kyabugagga ekyebbeeyi kyaggwawo nayina buli kimu abaana nabatudde mwana atudde bali banne bava ku ssomero bambeera kati n'abadde asoma abadde agenze mu SB4 tamwino tasomye lwakasente kuba asomera emitwalo 35 sente njinja buyiye nono omukazi batwatetenkanya kati twadda mu mbeera eryawo mukama gyalina okusalira ate nno nkosese nti n'omuntu eyatuwa n'agamba nti mubeeraawo kubanga naye yali musibe n'agamba nina maama wange kakole ki kaba walina ajja bafunira we mubeera kati essaawa zino yatugamba n'atugamba buloka ate nnono yazikuba weyateekako okugenda okuzikuba kati buloka tuzikuba ye agenda kuzimba kitegeeza ki nti baba azimbye amaka ge nga ageetaaga oba ogenda kukola kibubeera eri gye mwali muzimba ate yo anti gye baatwala ono mujja kugamba nti yagenda okutuuka nga bamusibadde ebikomera bakoze batya muganda waatuuze yeye ennyumba gye tukunyumiza badde manya nti batwala wano bwe mwali mubeera wonna wagenda ate wawe twali tubeera eri twali bapangisa enekireka twali bapangisa naye nga tuzimba mugenda okudda nga abaana bammwe bali mu mikono ki era babeerawo batya abaana abo okubeerawo kwabwe bwe tutuuka nga tuli ku mukomera mukyala wange ono yakwatagana ne osi n'abafunira obuyambi waliwo faaza webbiina eyo mu biseera ebyo yatuyamba abaana ne babeera eyo era gye babajjanga okujja okutulaba tebabusosa mu bebike gundi ne bujja nga bukula kati batandika ne batandika basomera ebbiina ne babajja ebbiina ne babatwala emukono kati babeera omukono babe basoma akati ataawo wapunamu okubeera oba kyali kiki oba kyali ki omuwala ne bamutwala erweru omulenzi ne bamuteeka ebbombo abaana embeera gye baalimu ebitunga bikyusekyuse wessaali omuwala bw'atuuka mu esittu yadduka na mulenzi ebintu yaleka eyo n'abivaako kuba teyaliiko akumaakuma omulenzi ne bamussa mu wakisi obwe yamala osoma nga amaze piisa ebyo ne bamutuwa nakanya okugenda okukola eyo kayiga ebyamazzi na biki naye yapaala nansi n'agibigira ki kati kino ekiteeri ali ebbujje
lye twasiŋŋaana okubeera nga tukunodde kwasalanyera oyo ali mwesitu kuba ye twamuseeka wa myezi 8 naye abasigadde tugenze bajja luvannyuma okugenda nga tukola ki ono yabasibisa okuba mwava mulabako tetulina n'omu gwe twali ne kontakiti yesi tunyimanyize ne bw'oŋŋamba ewuwe simanyiiyo era ne bw'oŋŋamba nti omuntu eyabasibye abeera wanze mpulira kyeba ne bwe musanga mu kkubo simumanyi n'omwana yennyini gwe bagamba ne bwe musingana mu kkubo simutegeera simumanyi laba ekyo kyatuwaliriza n'okuva awo ekireka oli n'agamba mujje kubanga bw'obeera awo si buli omu nti abeera akkiriza ky'oyogera manyi nti naawe kikulemye okutegeera naye naye tolina bw'oyinza kugamba muntu n'ogamba nti munnange omusango saagukola olwokubanga bakulabye ku tv oli kyakola ki kyatwala ate naye ekintu ekirala nti omuntu yenna wazimbirawo ekintu ekyo kitegeeza nti abeera mulabe ayinza okusalawo nti akomyewo nakwokera mu nyumba kati embeera bwetyo obusungu bwe yakozesa kati oba olina okukola ki nodduka kubanga omuntu we yaleeta ekintu ne bakuyita ng'otudde kitegeeza nti ne bw'oba otambula oli asobola okukuba enkumbi bwe twakomawo nga tukomyewo tukomyewo nasituka natambuza bigero neyambuuza olagawa nti nawe ndaga nenva mu kiwanga nenzija nnumba kyeyamaani gasita nga mpulya nina obusungu kuba yali mu musango nenzija ne mugamba kyeyamaani namusanga alina byakola nemulinda bwe yajja nanganga weebale kuvaayo kulika ne mwana ekyeyamaani ndi munyibunye weebale byewankola laba bwenfaanana laba embeera gye wantuusaamu nangamba nsonyiwa saamanya nti ebintu byo biribeera bwe biti mwakomyewo nti ye nangamba jangu nanyingiza mu nyumba tumala okulya nanteeka mu mmotoka ye netugenda nadweba navuga natuuka waka wetwali wakayumba ketwali tulimu amala okukalaba akayumba wetwali tuli ku ttaka bwe tuti waliwo kanankani tetulina yadde esowanyi mwe tuliira yadde ki omusajja bwe yalaba embeera gye tuli nakwata emitwalo aga nangamba mugulemu omufaliso mwebake mujja kufa era sente zitwazigulamu mufaliso nangamba nja kudda nkoleki tukolesangayo obuyambi kyokka nga tusula ku kakeeka nina athima nina puresha nina sukaali amazzi ng'akayumba konna konna gatonyayo nakatiirise nemabega naye ng'ate nina asima sina nekyenneebika awo nali nagenda ku kitala ng'ekyomuzannyo akitwale ng'ekyensonga era mulimu abulira ekintu kino n'akiyita olugero naye ensi eno eyina obukyayi obw'enjawulo ate abantu bangi bali mu kkomera abantu abamu tugenda tusalira abantu omusango naye ogumusalira tonnaba kwetegereza ate nga tonnatuukayo twetwayogererwa buli muntu n'azimbawo kyalaba naye abantu bakitegeera luvannyuma lebaga naye nga yembeera eyajja nga towumbawumba ogaye nti wayita famire yo ng'omaliriza obusibe bonna bona tebajja oba kati bw'obaweerezaayo famire yo si obubaka bwe mbaweereza tibebale kumpeereza ssaala kuva mu buzibu ate obubaka obulala bwe mbaweereza nti kino si kyomu omanyi ekizibu kulinga bulwadde tokiyita twanze kino saakiyita enkya kiriwo enkya kiri wange enkya kiri wawalala ate n'ekintu ekirala nti obantu bonna nze kyembaweereza nti nsaba mukama abawo obulamu n'obuwangaazi kyekyokka ekirala muganda wo ono eyatunda awantu wo obaka kye bwomuweereza yagamba ye takyasabirwa bwe nayogerako naye yaŋŋamba nze nagagawala sikyasabirwa alinamu akasente kati nga bwatakyasabirwa sirina kyemwongerako kati mugagga muganda omugatta maama mwali yonka ku tata wanjawulo maama gyali maama ensonga zino yazitegeerako tayagalira ddala ku mabo kimugambako awo mba bamukyagala kati mwagala mwana kubono yamugana namugamba maama genda otaase ebintu byange abaana bamalawo ebintu byange kyebintu biveeko gwekola lwana kuva mu kkomera naye mukudda nga bamugana nti ebintu biveeko teri yatuwa kasowaani
teri yatuwa kakopo, teri yatuwa kagoye, teri yatuwa wetubeera, teri yatuwa 10. Twatandika ng'ensi bwetandika. Nze natuuka n'okujulya ne nsenga nasigalayo nga mpulira embeera etabuse. Tuli mu COVID, toyina gy'olaga, n'abantu twabeerabira dda, tetubamanyi, eka tetukyamanyiyo gamba nti bwe twapuluma n'essimu eyo nga n'essimu kuba smartphone tetwagireka bwe olana nekawo twatika kamupesa ngomala okasako airtime ng'osooka nakulinda olabe airtime oyagenzeeko ddala nga twatambulanga twaleka bupapula naye n'omugamba ssebo mbadde nagwe njagala okubirako okutta akapapula n'agamba nsaba kunyamba kumpa ku simu ninasooka akutunuulira bw'ati bw'akutunuulira akulaba ng'ow'obuvunaanyizibwa naye ate ebikuvaamu akulaba nga kataala nakati omuntu akulaba ng'omuntu agenda akutunuulira emyaka gyo ekyo kinnuma n'alaba nti wandibadde oyinako bw'okoze eki naye nga n'akayumba ke babawadde okugamba nti kati kemusulamu kakiwi kimu oli n'akutunuulira abantu bano emyaka bantu bakulu balaba bwe bafaanana balinga mbwa tebalina ke balina naye nga abantu bakulu tojja kgenda ng'onyumiza buli omu nti bannange nnali bwe nti okitegedde era bw'omuntu n'atandika okwogera n'okwogera byonna byaba ayagadde owulidde osirika busiri so n'omugamba ki oni gw'onookuba ennaku yo olina abazzukulu abo bali awo kubanga kati bali abaana bonna bazadde era mukubeera nti abaana bazadde abaana bali awo oli mu kayumba ako bwe katyo ate oteekako bano abaana oli bamugobi n'osirika bwoti ne mutandika okwetunuulira bwe muti nga teri agenda kukwata munna agenda amugamba nti owange kola bwoti kubanga ffenna tuli awo kasiru na muzibe ekibuuzo kino nsula abantu bajja kibuuza mu kugenda wali musawo wa kinnansi era nga weta jjajja Ssemisambwa omuntu asobola okwebuuza bajjajja abantu basobola okwebuuza nti bajjajja mu kaseera ako lwaki bakulekerera baluda sirina kyenyinza kugamba kubanga ne bwabeera dokita nga yasoma obusawo era nga kakensani Katonda yasazeewo kukwakola ki buli kimu kirina entuuko yakyo kiba kijjidde kubanga twera tukolera wansi wa Katonda okweyayimirizaawo byonna ekitegeeza naawe kimanyi Katonda gyali yatuuka Katonda n'amumanya ffenna twalokokerayo ekirala mu mbeera eno era ndi kutata waffe mu mbeera eno olowooza mu kuvaayo okwo osobola okutendereza Katonda nti yakugjayo oba bajjajja siri okugamba ekibuuzo kikyombuuzizza ebiseera ebisinga nze nali nsuubira nti oba bajjajja be bali waggulu wa Katonda naye bwemanyamala okutegeera nga nyigirizibwa nga buli kimu kirabe namanya nti Mukama yali waggulu yafuga era buli kimu yakikola ki era bwe natuuka eyo nze bwe natuuka mu kkomera nga maze ossibwa ekigendererwa kyange bwe mmala otuuka mu kkomera nali neeweze tingenda kuzza omusango kino sikulima nkyogera mu kamera kubanga nagamba omukazi ono ansibiza obwereere ngasaza musango naye bwe nfuluma ngenda kukola omusango naye bwe nagenda nsoma peacemaking n'okusoma ebidiini byonna kubanga primary certificate nafuna ekigambo okusonyiwa ku mutima era waliwo bangi abajjanga ne batubuulira enjiri wali omusajja omukonge eyajja atubuulira ebigambo bingi ye n'ategeera n'atubuulira embeera gye yayitamu nenfuna ekigambo okukola ki naye nga nze mu bulamu bwange mu mbeera gye nali ndimu oyagala kuwolera ggwanga era kyova olaba nti ensi eno tulina obuzibu nti abantu bangi owulya nti oli bamuttidde ku kkubo tebalina kye baatuttira ennyumba bagyokeza naye oluusi ebiseera ebimu abantu oboolaba oba bamanyi tibagisuddeko wabaawo ebiba birondoola abantu baba tebamanyi ekyebuuzibwa nga tuwumbawumba okusonyiwa okyogedde mu kamera naye osanga omuntu oyo yakusibisa kituufu n'omutunulako bwoti mu maaso wamusonyiwa nze kulwange kubanga kati emyaka ebbanga bikyanga tuvaayo nze ekyo nakyesonyiwa wabula ye Katonda eyatteeka mu nsi yalisasula yabalamula okusinziira ku baana nga nze waliwo omwana wange oyo ekirenze ekyo Ronald kyajja nekindaba mu kkomera bwekyandaba nekikaaba nangamba taata nti wange kansome ngenda kuyingira amagye ondowooza owulira ekintu kino taata kansome ngenda kuyingira amagye omwana nga buli eyabasiba ngenda mumukuba amasasi twamuleka wa myaka 4
Yangamba taata bwe yajja n'antunuulira mwana n'akaaba amaziga bonna ne bakaaba bajja bonsatu nanga ne taata omanyi kankule ensonyi ngenda kuyingira amagye oze lwaki taata ngenda kuyingira amagye abasiba ngenda mukuba amasasi olaba ebintu ebyo abantu babiteekawo naye ne bazimbawo ekintu naye okumuwulirira omwana kuba buli lwe yajjanga okumuggyamu ekintu ekyo gwali mulimu kati yakivaako nange namubuulirira ng'akaaba naye ng'akaaba bukaabi naye ng'alina ekiwugwe nga ye agamba nti ateeka okukola omwana yagamba nga taata nkubuulire omuntu eyabasirisa obwereere kankule nyigira amagye ene obudde bwo twagenda nga tumubuulirira tebyaki byebuuti obudde bwo tugenzeeko mama waffe akagambo akasimbako kyogamba munnayuganda ali eyo okutegeera ensi n'abantu betuwangaala nabo ku lulimi bw'oyiseemu byoyiseemu twasobola okusanga ng'otambula nagamba omukyala anyirira naye nga tamanyi kiki bulumi kibukuli ku mutima akagambo akasembayo ke nandyogedde nti toyinza kubaako kukwewagala nti nze sirigenda mu kkomera ekkomera liringanga bulwadde tebwakya ku makya pazi n'ekirala mbadde nkusaba ntumireko ku bantu bonna bonna buli musibe yonna gyendi kamuwe ennamba yange ayinza okuba nga yandineetaaze baganda abo baafuuka baganda bange era nze ngaewaffe nga twafiiriddwa bamanyi okutuwerekerako gw'oba oli naye naye oba obumulabye bwoti bano oba tokyayagala kumanya oluusi tebakumanya naye gwomanyi bwe mwebase mu kigodooli mwemumanyi bwe mubadde ku foleni tiya namba bwe muli akawunga kammwe kati gwe ng'omanyi Harriet Nanteza naaba tammanyi ennamba yange eri 0756 62 75 26 bw'oba ng'obadde ng'onneetaaze eri 0756 62 75 26 eya MTN 0775 58 18 71 0775 58 18 71 tusibuleko budde tumaliza mukama wange mbebaza nnyo baganda bange okubeera muzo tumiitinga mwebale nnyo mwebalire ekirungi kinyambye twatandikira mu mawulire ate tumalidde mu mawulire obulungi akati awo kiyambye nnyo oba luli tetwalina bwenkanya bulaga nga buli omu agira ki ate naffe kakati yesaawa okumanya ki ekyaliwo naye baganda bange bonna kuba buno obudde tubeera buda butono naye yeetaaga okwogera naye ebiwanvu n'okumubuulira buli kimu okutegeera embeera y'ensi kuba oyinza okubuuza nti ndabye kantuku naye ebintu byali njagala kutegeera kyali kitya kyakola kitya oba okubeera nga tufuna engeri gye tukansolinga mu mbeera y'ensi yonna badde njagala nkuwa ennamba yange eri 0705 era 05 58 08 tujiddemu 0705 era 05 58 59 08 MTN eri 0775 obubiddwa yeyo eri 0775 30 59 04 0775 30 59 04 Airtel 0705 era 05 58 08 mukama abakuumi tweyanze SB4 Media Tuggussa Enssonga byebyo nno ebiri mu ggwanga lyattu Uganda byetutambuliramu okyeba nga tekinatukawo kiza oba kiri wa neighbor nga newo kiringizaayo tubeere bantu abaagaliza tubeere bantu obumu ate n'enkolagana n'okuuma emirembe wetusobola okugenda mu maaso obulawe kasi oba nga tuli mwagaliza nga tukuma na mirembe oba ozza Uganda mabega nze muzukulu wa Kabajja nyongera okujukiza naku z'omwezi nga 7
weefuire kitiyo okwetaba emisinde gya Ssaabasajja egy'amazaalibwa egy'omwaka guno era ng'omulamwa gw'omulundi guno gugamba nti twewale oba tutangire akawuka akaleeta mukenenya wamu n'okukalwanisa omwaka 2 asatu gunaatuukira nga akawuka kano tukalinnya ku nfeete kirimu ffe abavubuka okwewala akawuka kano okukasaasaanya wamu n'okukatangira so twetabe emisinde gino ennaku z'omwezi 7 Ssaabasajja atukoowola ffenna tujja kutandikira wali mu Lubiri e Mengo olina okukeerako kitiyo ya mitwalo 2 osobola okuba nga ogyefunira amaduuka ga Airtel gonna agakuli okumpi nze muzzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons basengebawo ku Mukwana Arcade gendayokko weefunira ebikozesebwa byonna kisenge muli curtains masuuka blankets duvet covers ebitanda mifaliso byonna bisange Ziwa and Sons ate nga biri mu origino nga birungi nnyo okuzaama kamera kuliko kamada ne umalu but edita waffe mbere bulungi mweraba. The annual Kabaka Birthday Run returns on Sunday, 7th April 2024, starting 7 a.m. at Lubiri Mango. Use your Airtel Bona bundles to call anyone on any network to buy kits at 20,000 shillings each from the Airtel shops Benjuanuka, Fabadi Center and New Taxi Pack, as well as Majestic brand offices at Mulanga Mango. You can also pay using Airtel Money. Dial *185# option 5 and follow the prompts to complete payment. Kits bought using Airtel Money can be picked up daily 9 a.m. to 6 p.m. from Airtel shops 1 p.m. The Kabaka Birthday Run 2024 is brought to you by INM Bank, Nivana, Uganda AIDS Commission, UNAIDS, Bukit Dolu Popular, Daily Monitor, Majestic Brands and Airtel. A reason to imagine. SB4 Media, Tuggussa Enssonga.